Musabulanga bulijjo ate bakunda bakojjo. Kyade kiyitirivu. Kati kino kibayita matya? Kibayita okwambala obulungi omwaka oguliko. Guno omwaka oguliko. Gwe mwaka guli gwe batusuubiza. Ey'amaanyi. Oti baba y'amaanyi. Ate gulindako ate ey'okushoni enkya gye nayambala. Oba ogenda gitereka ogiddemu ku sho? Nja kugiddamu bajja jjoza. Eri mu ssente nga mmeka? Si nnyingi nnyo. Saagala byogerako nga balala just kyolina okufaako kwe kufaanana obulungi. Si nnyingi nnyo buli omu azisobola user friendly. N'oteeko ne stamp n'ogamba guno omwaka? Ebbanga libadde lyeyo, ebbanga libadde ppanvu nnyo. Abantu wempositinga ebintu byange bansaba show. Of course show zaffe zinyuma abaana bazaagala naddala bawalajja naabo bamaama b'abaana baffe. So it's about time nakwataganye ne Nobat events. Naye abambi nga ayagala nnyo music waffe amunyumirwa nnyo. So nagamba why not, you have so many fans, tukikole. So nange nesateekawo mputu negamba tukigezeeko ne abantu bakirisiviriza bulungi, so I can't wait. Ndowooza abamu tebabeera bafaani oba abamu tebakukkiririzaamu, naye naddala nsinga okwesiba ku kyawo okubeera bafaani. Kuba omuntu oba omwagala ng'oli faani we toyinza butamutegeka. Ekyenzira wali ne ngamba Nobat ye faani waffe era kuva dda ng'ategeka yabutereka Palaso bulijjo ategeka Chameleon. So it's all about n'okubeera friendly, si butegeka butegesi sho nti nagitegese n'omuntu gwe simanyi. N'okubeera nga muli ba mukwano nga faaniwo nakyo kimatali ng'aludde ng'atutegeka. So wabadde osayininga ne Nobat wamusabye ssente mmeka entuufu kuba yagamba oli mu miliyoni 10 plus? Mwagala kuntegesa babijambye just zimala bumazi naye si nnyingi. Ekigenda okubeerawo of course egenda kuba muliro, genda kubeera fire, era nga bulijjo music tusobola okuyimba paka ku makya. Ate okimanyi tugenda kubeerawo ne Palaso wange Chameleon olukigamba everyone agenda kubeera on board to support Wisdom and Nizo out of the good life. So nga bw'omanyi amagezi mangi nnyo bajja kusuubira binyuma byereere. Lwaki mu bifo byonna wasazeewo Africana? Sinze yasazeewo ne tutuula wamu nga family ne twebuuza ffena ne tugamba tuteekewa. So ne tusalawo Africana nga nabo bambi batumisinga kuba twatandikira batulanga tukyali buvubuka buto nga tetunamera birevu nga nkyali virgin sina yadde ne ka baby ne kati bulayeka bwe bupangisaayo kati so ne bagamba ne tugusalawo then tukwatagane tukizaawo twatandikira kuba twasemba okukola ne omugenzi nga tannafa 10 years of radio and Wisdom. So buli omu ne tusalawo tukiteekawo kasita abantu baffe banyumirwa. Abantu bavuddeyo nnyo ennaku zo zonna badde bakujajinga nnyo gwe nga Wisdom. Osobola bagamba ki abadde bakuwa negativity ku social media? Okuva nga bwe twatandika ne radio okutandika okuyimba of course tubaddenga ne negativity okupaka leero. Ate si ffeffe ne Chameleon omulabe ebbanga lyonna lyayimbidde wakyaliyo omuntu ayimirira n'agamba mbu nno talina kyali ng'ate Chameleon yatandikira okuyimba nga sita oyo akyogera yalinga bamusiba pampa, sina pampa nga bamusiba nappi. So abantu aba negativity obaleka kuba tuli bangi nnyo mu ggwanga lino okukwatagana n'abo bakwagala kuba toyinza tegeka kyono webulayo naye baba bataano be baba bakwagala. So tufokasinga nnyo ku positivity aba negativity era ogenda omutunuulira nga ali bubi wa negativity. Kambuza ka video kana akasaturatinga nnyo ng'oli wali enskin buli omu n'ayogera bye ne bagamba mbuzi ali mu depression yeetaaga buyambi yeetaaga rehab. Ati ali depression abantu naye tebaawula ssanyu na depression. Anze just sometime era obimanyi tunywamu nalimba kunywamu ebyokunywera ebyebbeeyi era byabbeeyi sijja kwegaana. Kati mba mpitawo awo bambi yali birthday ya muganda wange era koolo oba nali nva nawanga ne bagamba jangu omubongeko. Of course nga nva kunywamu of course nali sinywa soda mujja kunsonywa sirimunywa soda. So nembuuza ku muganda wange nema nempitamu ewaka. Abantu bambatugamba muno mulina kolabo awo mu maaso ejja? Kolabo ekiba kinaasoboka nze sirina hard issues na muntu era mujja kiraba just in case kisoboka. Ekyasinze nnyo okujajinga nga bagamba mbu omuntu gye wagenda takolagana na Palaso lwaki ogendayo?
Oli neighbor wange Palaso baba afuna ebizibu of course kibi nnyo balina okukwatagana naye nga ate neighbor wange yakuba endulu ng'ababbi bazze so ate muyitako ne mubongako n'ogenda ewaka si nga neighbor gamba mbunne emmotoka gy'ovuga yakulemerera n'emmotoka esikira ku kkubo tokyalina mafuta baginguleko njituna miliyoni 2 bwalina sente ajja akyagigule gozaki bajje bagigule nange yantama dda njagala kugulamu akazimbe bambi abagula bambi mujje babbulooka